mbasabe bana mwe namwe muyiga okusabira eggwanga lyaffe musabire abantu abo abeesoboderiza enjagala nkulira mu kulembeze olaba nobaba emyaka 3 ayagala atereeza eggwanga abeere pulezidenti ku myaka 3 ali munange abakyali muto eggwanga nga linganga litalimu bantu basabbe bazaala mugira munoonya ebirala mwongere musome kyengamba baana mmwe mwongere ku mpapula zammwe owulira nga kirasi zino zonna zimazeyo olina n'ediguli esooka mwinza okubanga eyokwe tonagifuna funa omukisa ogenda osome bw'oli kakata ng'omaze n'okufuna diguli endala nga 2 oba 3 oliyinza okweyongerako n'ologani kati neesimbyewo ng'otegeerekeka naye munange okyali mugi ogira olinda naye kyembagamba temunyumirwa nnyo okuyimba nyimba nti bamuwaana nnyo bamuwanga bamubirada twagala ki mwe mukyasoma mukyagira ki ne mukyasoma mubeere mu bitabo byammwe ebiseera ebyo bijja kubasanga naye nga mbasabira kubanga ate abasinga obungi mumutuuse ku myaka egironda mwentegereze nga mugenda okulonda soba omukulu Ssenyonga abantu abasanyusa ennyo nyenze nasanyusa nnyo wewasazeewo okwesimba wo obeera chairman wa disitulikiti yaffe omukubireko mu ngalo gendako okuwulira lwaki Ssenyonga bwemmanyi gwendabyeko ayinza okukola disitulikiti y'Emukono obulungi ennyo okusinga abantu bona abaali bagikoze temutunuulira kala za langi zayambala mutunuulire omuntu gwebayitaani Ssenyonga waliwo omukulu we eyamusooka mu disitulikiti eno yafudde omwaka guno ayitibwa Godfrey Kiwanuka Musisi tetunazaawo chairman afaanananga Kiwanuka Musisi oba mwagala okumuzaawo mulonde Ssenyonga kati ekyo nekibabuuliddemu abali wano abaagala okulonda ebirala mubiveeko muveeko langi muveeko kimuki naye mulonde omuntu Ssenyonga mujja kuzaawo Godfrey Kiwanuka Musisi mu disitulikiti y'Emukono kale ekyo nekimaze